Abalabirizi abalonde mu Bukristaayo okwetooloola amawanga ag'enjawulo bali mu kaweefube w'okutumbula obuweereza era bano bakyaddeko ku kijjukizo ky'Abakristaayo e Namugongo. Bano baaniriziddwa ssentebe w'olukiiko olukulaakulanya ekifo kino Bishop Jackson Matovo ng'ali wamu n'abantu abalala. Abalabirizi bano okuva mu mawanga ag'enjawulo bakulembeddwamu Ssaabalabirizi wa South Sudan, the Most Reverend Dr. Mbadi Aram Justin, era olukiiko olukulaakulanya ekifo kino lubalambuzza ebifo eby'ekijjukizo. Reverend Canon William Ogeng, Province Secretary mu kkanisa ya Uganda, atubuulidde ekigendererwa ky'okulambula kuno ssaako Lusirika lwe bategese Lweza. Of course, they have come from different provinces. We have the province of South Sudan, we have the province of DRC Congo, we have the province of Southeast Asia, we have the province of Alexandria, which covers the northern part of Africa, and we have the province of Nyama. Omulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Bishop Moses Banja agamba nti enteekateeka eno ebeerawo buli mwaka nga ku mulundi guno Uganda yeeridde empanga okutegeka olusirika luno. Enteekateeka eno ebeerawo buli mwaka mu nsi ez'enjawulo. Omwaka guno Global South Anglican Fellowship yateekebwateekebwa gy'ebeera wano mu Uganda era tuli Lweza. Batandise olunaku lw'eggulo tujja kumala ku Lwomukaaga. Abalabirizi abazze mu retreat eno mu kusirika kuno beebo abakyali abapya. Bishop Banja agamba nti baagadde okubalaga ekkanisa ya Uganda nti yeesigama ku bajulizi abattibwa okubafiiririra era abantu basaanye okulambulayo. Tuzze wano okusobola okubalaga obugagga bwe tulina mu Church of Uganda oba mu Anglican Church, abantu abayimiridde ku kukkiriza kwabwe n'okukunyweza. Ffe nga mu Uganda tumanyiddwa mu nsi yonna olw'abajulizi bano abaawayo obulamu ne banywera ku mazima newankubadde mu kukubibwa mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi okutuukira ddala ku kwokebwa n'okufa. Ssentebe w'olukiiko olukulaakulanya ekifo kino Bishop Jackson Matovo alaze essanyu okulaba nga balambuziddwa ekifo kino kubanga kyakwongera okubatunda n'okumanyisa abantu ensibuko y'abajulizi. Kitegeeza nti ensi etegedde si yonna nti mu Uganda wali Abakristaayo abaagala Katonda. Ate n'okubaleeta mu kifo kino eky'e Namugongo kabonero kakulu nnyo kubanga wano we wali ensigo y'okukkiriza eya Uganda yonna era n'ensi yonna. And faithfully serve you until the last breath of our life through Jesus Christ our Lord. Sandra Nabaggala ne Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuuze. Wetweyongerayo ne Gambuuze, Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo